2024 nsuubira okuba nti I start getting results of what I planted in 2023. So n'olwekyo 2024 njitunuuliramu bibala bye nasiga. Ebonies erieta because twakomawulira nga abaana baliyo beemulugunya bali batya? Abaana bali bulungi, bonna bali bulungi. Tonaba kulaba production yaffe Paradise. Paradise is a very, very good production. Ojja kubalaba bonna basanyufu, tulina ne production nungi. Era tubategekedde ne Valentine's in Paradise. Egenda kuba nungi nnyo. So abaana balungi bali happy. We are fine. Obutali bumativu obwaliwo bwava abaana ba complainingira babanja tembasasula bwebitu. Of course ebyo bibaamu mu kwogera abantu ensi teyinza kutabyogerako. Kugamba life is not straight. It should be mulimu ups and downs. Mulimu aboogera nga tebaagaliza, mulimu aboogera nga with different reasons. But ekikulaga ye production gye tuba tufulumiza abantu bonna ng'obalaba ku faces what they are doing nga buli omu akola ekintu ekirungi okuba nti n'okulaga nti we are moving on, we are still moving on. Yeah. My presence here is to instill that love and passion ne okwagala n'okuteekamu amaanyi mu industry eno. Yeah, so that is why I'm looking forward to watching. Era nja kubagamba wanaabaawo akantu konna akali gundi nja kubagamba nti mutereezeemu kano. Wetwogerera Bobi Wine yawanise Bango ng'akiikirira music industry by documentary nominated in the Oscars in the USA. Are you guys excited about it and what message can you give him? No, fe mu kintu kya omanyi ekintu kyonna kikwatagana ne Uganda fe tukyagaliza era tubeera very, very happy. Nze I'm looking at it as a Ugandan product. If it's a Ugandan product which is taking us up the Oscars and so on and so forth, why shouldn't I be happy for it? So naffe tulina okuba nti tweteekamu ekintu ekyo tulabe nti we get more films, more videos ezigenda to the Oscar level. I mean support for a Ugandan product to go to excel and go to those heights. That is me. Saraki filimu zammwe oba wano okuzanya filimu kwa Uganda tekuli kula on the level tekuli kula. Problem eri emu yokka. I think ziringa embiri, and I've been saying this and I'll keep saying it. Nti film is a very expensive venture. Resources ziteekwa okuba nga weeziri nnyingi okuba nti oggyayo ekintu ekiri ku international level. And right now mu film industry, film yaffe wano abantu, it is individuals. Very few companies are putting in money, but it is individuals abakola ki abateekamu ssente. What we need is a ministry mu government okiraba nga ya entertainment, basically entertainment. Right now ministry gye tulina erimu ebintu bitono nnyo. I mean we are just a department in mu ministry. Mulekeddwa nnyo emabega because abayimbi babadde billion 13 bafiiriddwako naye mmwe temulinawo. Anti kyekyo kye ngamba nti twetaaga a ministry regulated because sente ze batuwa baziba individuals. Ate individuals here nabo bali poor. Kati sente we bazikwata nga bayoka bazikola ki nga bazi misappropriating. But if kibadde mu ministry nga mulimu ba technocrats abagirwaninga bakoze eno gundi bagita batya bakoze budget ne batu ministry ya entertainment ne bagiwaako trillion bweziti ne wabawo abantu abaregulatinga sente zino bulungi nnyo
tugamba ne tuwandiika movie tulina movie bweti oba group erina movie bweti yeetaaga ssente weziti ssente ezo ne zioka ziyingira mu kintu ekyo kyennyini in particular ne kigirwaninga bulungi. That is how we'll be able to go through. Naye kakati we baziwa ssente baziwa individuals. Ba individuals nabo balina ebizibu byabwe. Tebajja kuwaayo zonna era ekintu kisigale nga kiri mediocre. That's why we are still remaining behind. Yes. Omukyala ennaku zino temutengana. Naye mwana gwe. Byonna no waali is always there. Tetutengana naye era kiba kituufu n'otambula n'omukyala ku mikolo nga gino. Kiba kituufu. No, n'omulaga biki ebintu by'obeeramu n'ebintu n'abitegeera. Aha. One day we baba nga bayisenze obaba nga ndi omu on a function amanya nti function ezo zabeeramu aleme kubaawo nti so waba opportunity yonna okumuleeta ku functions y'ebintu gy'obirimu kubanga amanyi nti ndi mu field eno awo kiba kirungi okutambula naye. Abantu abamu bagamba tebaagala nnyo okutambula n'abakyala bawaka bamalako emirembe abuuza kino abuuza kiri. Kituufu naye na ssente ezo zandisasudde fiizi z'abaana. Naye kyekikulu kwe kumuleeta mu bintu nga bino n'abitegeera n'amanya nti ekintu kino omwami ayagala passion. No, abakyala in fact abakyala beeka kyembagamba nti omwami waabanga alina passion ey'ekintu bambi tomugaana kukibeeramu muleke akibeere mu full swing because passion wogiremesa omuntu naye abeera bubi n'atandika actinga funnily mu maka. Sina bintu ebyamawulire sibisobola wangi mukwano. Just kijja ebiseera ebisinga cards zijjirako Mr. and Mrs. So yengede kulumya esalamu. Mr. and Mrs. So bwagenda yekka era n'abatuweereza kadi bajja kibuuza bajja kwebuuza why oleetera abantu otandika okwebuuza ebibuuzo. Yes. Totidde basire kwiri bakubako limu. Mukwano nga sibitunuulira nnyo oba ndi omazeeko. Sibitunuulira nnyo tebinkwatako. Tebinkwatako. Kyomaba gwe tolina bujja. Sirina budde bwebyo. Obwo budde sibuyinamu. Mwami Bossa mweyo obugambo obw'omu tugenda mu mwezi gwa Mukwano. Nedda. Kumpeereyo obugambo. Sisobola tulinde ku 14th. You come. Oyinza omuli wamu ka trip e Dubai. You just come on 14th.